Erinnya lyange nze Nakimuli Mariam. Obuzibu obuliwo tubanja kulonda tetwalonda. Twakoma kusimba layini ne bazigugumula ne ziva ne tuba tetwalonda. Tubanja kulonda fe ab'omu kitungwa. Mutuyambe, government tuyambe. Owekitiibwa Bala mu minister jangu otuyambe ne waffe. Ate waliyo omuntu omu ye yasimbawo naye ali mu kwerangirira nga gambu ye yasinga bululu tukanga tetwalonda tebaatubala. Tusaba buyambi government etuyambe. Owekitiibwa Bala mu jangu otuyambe minister. Tusaba buyambi government etuyambe. Owekitiibwa Bala mu minister jangu otuyambe. Ono omusajja omu yesimbawo abeesiku beesimbawo ye agenda yeerangirira gambu nno bakola ki. Jeff mpapala yazifuna dda ye yasinga bamulayiza nga tetwalonda. Tetuzeemu kwa tevola ensonga tuyisiza bannamawulire tubabuulire tetuzeemu kulonda tuli mu kasawe tulindira tulonde tulabe mulondo sajja kutulondesa. Okulonda kwajja ne tusimba layini. Nkumala okusimba layini ffenna tebaabala bululu ate era nakuba essasi mu bbanga abasirikale agumbwa naye gaffe ne tusigala nga tuli ku layini tusimbye. Abalana atambula n'agenda n'alangirira nti nakoze ki nti ono yasinze agenze teyakola ki tetwalonda tebaatubala. Ffe twagala kulonda tetwetaaga. Nze Nakimuli Mariam CBS. Amannya agange nze Mubejja Nakimbwe Goreti nga nteesa kulonda kubanga okulonda ffe tetwalonda tetwabalibwa twalabula bimasasi kukoonebwa netugugumuka nga batulonze era yali alangirira n'alangirirawo naye nga tetubitegedde kwanga nekwe twali tutaddeko nti wetusimbye mugongo naye teyalondebwa. Kulonda ku kitundu kyaffe tulina kiyamaani wabula nga yeeyisaamu kiyamaani yeeyisaawo buyisa era ne bamulangirira eyo mu nsiko ne ku gundi teyaliiko kugombolola. Baatugamba tujja kuddamu okulonda kwolwo ne babiyisaawo ne tuddawo n'olugundi olwokubiri nti ne batuwa abantu tugende tulonde tetwabalako. Ne Giso n'agamba tuddemu tulonde twalaba Giso atuviira buviizi bane tukuba mulanga tuddemu tulonde ku kyo tetuyina kiyamaani ne tufuna obuzibu tetuyina kiyamaani yo yeerangirira bifu kubanga layini ezaffe zaali layini 3 n'ekitundu ate ng'oli alina layini emu bane tukuba mulanga tebaatubala. Sula Mukasa gwe baalangirira owa Nuupu ate bamulangirira mu nsiko siku gundi sikugombolola siku ofisi ya poliisi kati kyekitugirisa tuddemu tulonde tusaba buyambi tuddemu tulonde ffe waffe tewali kiyamaani ne tufuna obuzibu bwonna kyemaani tewakuli ku kitundu tusaba buyambi naye batudduukirire kitungwa. Amannya agange nze Nambogga Harriet nga ndi mutuuze mu kitungwa. Okulonda okwaliwo ffe ng'abatuuze b'omu kitungwa tetwalonda twasimba layini baali tebannaba na kutandika tubala aba sayidi emu eyaliko layini entono nevaayo abantu nga 2 ne bajja mu layini ennyingi ne babaawo akacyankalano ke baakola essasi ne livuga bali ne bajjawo eyali alondesa ne bamukweka. Bwe bamukweka ne baagala akalulu kaddemu ng'abeesimbyewo bonna tekyaliwo n'omu ne banoonya abadde alondesa nga talabika. Tugenda okudduka okutuuka ku ggombolola bagenda omuzuula n'ayogera gy'abadde nti abadde alina gye bamututte bali sayidi eri omuwandiikisa ebitabadde bituufu naye nga ffe twekubira mulanga nti tetulina kyeyamaani n'eyalondesa obulondesa ye yakola akacyankalano. Abaali beesimbyewo baali 7 naye layini kyatwewunyisa nti layini mu ngeri y'okubala oba okusimba layini zasimba layini 2 ate tetwafuna kumanyisibwa nti abantu bali 7 baali bavuddemu oba beegatta eri tetwamanya naye nga twalaba layini 2 naye nga bakiyamaani baali 7 abeesimbyewo. Ffe ng'abatuuze kyetuagalira ddala mu byonna nti tetulina kiyamaani kuba tetunnaba kulaba kiyamaani gwe batulaga nti yono tumulonze. Twagala kulonda kiyamaani gwe tulonda nga tumwagala so si kulonda kiyamaani
gwe batukakaatikako nti ono ye chairman nga ffe tetunalaba chairman mutuufu gwe tulonze. Twagala kulonda bala mutukulabye ng'oyamba abantu feno gye tuli mu kyalo wala tulwawo okulabika naye ssebo tuzze ku mpewo otulengere jangu otutaase teri ayinza tutaasa okujjako gwe tukulabye ng'olina b'otaasa bangi naffe jangu otutaase. Agange bampita Sofia Kaweesa. Amanya agange bampita Sofia Kaweesa tusangibwa Kitungwa Nansana municipality tetwalonda bannange tusaba kuddamu kulonda tetwalonda tuli wano nebye tuliko tetubitegeera chairman waffe mwenyi tetumumanyi twagala kumanya chairman yali watu twala kuba mu budde buno tetulina chairman embeera gye tuyitamu yennyini ye tetugitegeera twetaaga kalulu kuba byonna bye tuyitamu ffe tetubimanyi tetwalonda tetufunako yadde nti oba nti tusaba kalulu tusaba kuddamu tukabira Minisita Balamu tuyambe. Minisita na mmere twetaaga obuyambi okuva gye muli ffe nga ffe abatuuze b'Ekitungwa Nansana municipality tubakaabirira nga tusaba mutukwatira ekisa mutunule mu nsonga zaffe tuli ku kyalo naye tetulina atutwala tuli ku kyalo tetumanya ani atukulembera mu budde buno embeera ennyini gye tuyitamu tetugitegeera gwe ne mwennyini gwe baalanga ffe tetumumanyi twetaaga okumanya ani mwennyini atutwala ani atukakuba tetulondanga nako tusaba kutuyamba tusaba tukwatirwa kisa tufune omukulembeze ow'amazima ate era omwenkanya. Ensonga yatulemesa okulonda twali nga tugenda kulonda bwe twatuuka okulonda n'okusimba layini twasimba layini tebaatubala twagenda okulaba ate abaali be twali tuvuganya nabo badduka buddusi ku layini ne baga tugenda okutuuka ku ggombola nga baatusooseyo dda nga ffe batulese ku layini kati ne tubeera nga tetubitegeera tugenda owulya nti simanyi bagenda mulangira nga ate nga n'okulonda tetulonze baatukwasa obupapula ne tukwata opapula mwennyini omulondesa bennyini abalondesa baatukwasa opapula nti bwe tugenda olonderako obulinga obukonge nti buli atakalina tagenda kulonda kati ffe tukyabulina tubulina ffe tuwabutereka kuba olwedde ne rigesa yennyini twagenda ne tukaabira kugomba lwennyini olwo bwe twatuuka ku ggombola ne batusindikira ki omulondesa omulala ne batusindikira ne poliisi ne rigesa ne bajja nayo ne batugamba nti kuba olwedde baali batuggyemu nga bamu tebaliimu abagenda olonda ne baddamu ne bajjuza ne bagamba nti tugenda kuddamu tulonde ne bagamba tujjira tulinda baani abalaba muvuganya nawo bakole ki bajje ne batajja ne batusuubiza enkeera bwe lwatuuka ne tuddayo ku ggombola ye tewaliyo kye twafuna ne batusuubiza ennaku z'omwezi nga lumu lwe lwaleero era tetulonze tetumanyi kigenda mu maaso tetumanyi ani atutwala tusaba kutunula mu nsonga yaffe. Sofia Kaweesa. Amanya agange nze Kibuuka James ndi mutuuze mu Kitungwa nzaalibwa mu ggombolola eno ndi myaka 45 nenyina obutali bumativu mu kitundu kyaffe President yateekateeka okulonda kwa beerosi obutali bumativu bwaffe ne baleeta lijesita enkadde abantu Chairperson Nakimbugwe Omumbejja n'afuna abatuuze be nga bangi ngaffe gwe twalowoolezaamu nti yalina okukulembera kuba mukulembeze mulungi ne bakuba amasasi ne tutaba amativu tetwalonda neewuunya nnyo abantu abaffe abayero abaffe be tuyita abaffe ate ne beegatta ku nuupu bateekayo ssente waggulu sebo President tukusaba ojja otuyambe nga bw'omanya eggombolola y'eggombe nga bw'ogyogerako nti eggombe wano waliwo obunafu mukama waffe njagala oveeyo ojja otuyambe kuba tetuli bamativu. Erinnya James Kibuuka. Mbeze ebintu ebitayita mu kamwa ng'ate abeerosi y'ekaaso be bajja muno ne batabula nze siina beesimbawo na mukyalo ono benjogerako kibi naye abeerosi endala kitegeera. Erinnya James Kibuuka. Erinnya eryange nze Kisitu Maka Dennis kansala akiikirira Gombe Ward ku Nansana municipality. Ntuusa okwemulugunya kwange engeri okulonda gye kwatambulamu mu Gombe Ward naddala ku kitundu kyembeerako ekya Kitungwa. Abatuuze bwe batuuka okulonda tebaabalibwako yadde omuntu n'omu. Essaawa eno abatuuze beebuuza ani mukulembeze waabwe kuba akakiiko k'ebyokulonda tekaaba wa mukisa kulonda muntu waabwe eyali akulira ebyokulonda
yagibwawo ku speed abatuuze ne batamanya kiki kiddiridde. Era neesaba minisita owa local government nti ajje mu kitundu kyaffe kino kubanga ebyokulonda bijibiddwako ddala eri abatuuze okwesalirawo. Buli kimu kikolebwa gadibengalye era abatuuze beebuuza nti minisita Balamu eno ewaabwe yo tojja n'okolayo? Wekiba kisoboka jangu otunule mu nsonga z'abatuuze kubanga balina enyiike nnyingi nnyo. Erinnya nsigadde nze Kisituma Dennis, kansala akiikirira Gombe Ward ku Nansana Municipality.